Omusumba Lozias Bujinga akubiriza abalokole obutalya mmere y'amazaalibwa yokka wabula n'okwekuba mu ttooki bakole ebituukana n'omwana azaaliddwa. Tobuliranga mu mmere, tobuliranga mu soda, tobuliranga mu ngoye, tobuliranga mu mikyakalo, weetegereze. Asinzidde ku Kanisa House of Prayer Ministries International e Makerere Kikone mu kusaba kwa Ssekokolo. Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Ate mu kusaba kwa Ssekokolo okubadde ku Kanisa ya Christian Focus Center, Bishop David Kiganda afalasidi abakkiriza okumanya ekyabaleeta okulokoka. Ngamba munyenyekye eyo omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu yatuleze yatuwaniridde. Ye omusumba Sam Kisembo w'ekkanisa Mutungo Community ekigo ku lw'Entebbe asabidde eggwanga bannansi n'abakulembeze okulaba ekitangala kya Kristo. Abyogedde mu kusaba kwa Ssekokolo n'avumirira ebikolwa eby'ettima omuli obuli bw'enguzi, obubbi n'obutaagaliza. Luvaaku yazimbye ennyimba ez'amazaalibwa. Y'omusumba w'ekkanisa Namirembe Christian Fellowship Simeon Kayiwa yennyamidde olw'obulyake n'enguzi ebisusse mu ggwanga n'abasaba okwesa empisa z'abajjajjaffe okulaba nga beddako. Tetwerabidde kyova olaba nti abantu bangi nnyo tebakyamanyi nti Katonda amatabinga. Abantu bonna babbi, bakenuzi, baferi. Omusumba Kayiwa ng'ayambwako kwaya y'ekkanisa bayimba ennyimba ez'amazaalibwa. N'omusumba Solomon Wesiki asinde mu kusaba ku Kanisa Good News e Bulenga n'asaba abantu okweyisa obulungi mu biseera bino eby'amazaalibwa. Ekintu ekirala nti enguzi bunafu bwa mitima gy'abantu kibi. Asabye ne gavumenti efe ennyo ku bannansi mu kifo ky'okutitibya abagwira ng'ebasalira ku misolo. Oli n'amusaba enguzi naye n'amusuubiza, era kyova olaba ye bw'atuuka bamutwala mu ngeri ndala nnyo. Ye omusumba Doreen Mwesi yasabye abazadde okukuza abaana nga bamanyi Katonda. Ate okusaba kw'amazaalibwa ku Kanisa ETM International kukulembeddwa mu Brother Ronnie Makabayi. Ono akubiriza abantu okumanya ensonga lwaki Mukama yabatonda n'abateeka ku nsi. Okulanga obulamu obukuuma. Katonda yakuwa obulamu naye okubukuuma bwona obunanyizibwa obukuuma. N'omusumba Dr. Joseph Serwadde wa Victoria Christian Center asabye gavumenti okufa okulaba nga lwanyisa obulwenguzi mu ggwanga. Enoonya abantu abali incorruptible, abatali bangu babuwanguzi. Ayongedde ku ky'okuwandiisa abasumba n'amakanisa.